Abalabi baffe abalungi abatawela radio and TV olina omulongo Tracy Alia. Yes, ennaku zino oba ebiseera bino tuli mu kwetegekera okulonda okubindabindo okugenda okubeerawo nga 9 March mu kifo ekya Fomo Park era nga ku ssaawa zino nina omwami anyimiridde mu maaso yeesimbyewo ku kifo kya Treasurer mu community yaffe eya Abu Dhabi. Ngenda bba mu akazindala asooka tweyanjulire atubuulire biki byasuubira tukolera biki byasuubira okuleeta ebipya. Yes, namwe mbeero nga mumanyi ani gwe mugenda olonda. Tusanyusa okulaba asaba okutawala radio and TV. Ndi musanyufu nnyo nti nange mumpadde omukisa guno okutawira radio and tawira TV. Pozi amanya n'eddoboozi yenze Opira Abasi newankubadde abasinga obungi bamanyirya Uncle Sidbe. Kati nze ngenda kuyita Uncle Sidbe kuba nange lyensinga omanya. Kakati Uncle Sidbe weesimbyewo ku kifo kinjagalo kiddemu kinnyonnyola abatulaba. Neesimbyewo ku kifo kya Treasurer oba Minister of Finance ku Uganda Community Abu Dhabi. Weesimbyewo ku kifo kya Treasurer oba Minister of Finance. Treasurer mu Luganda aba akola mirimu ki? Oso tunnyonnyolamu emirimu gy'ogenda obbanga okola. Treasurer yaba atekinga responsibility ya sente zonna eziweebwa oba yonna gye tuzijje n'azitereka bulungi mu community ne tuba nga tusobola okubaako kye kiyamba abantu baffe. Kakati Uncle Sidbe ekifo ekyo kya Treasurer by the way ekifo ekyasinza okutibwa abantu abasinga lwa nsonga mubaamu ebintu bingi oluusi ate sente zibulankanye oluusi ate bakuwaayiriza kati gwe nga gwe weesiza ekyokubanga nga kifo kankyesimbeko. Ekisooka mu byonna mbadde mu kifo ekyo before nga nkola mu hashtag one family ng'era nkola nga Treasurer ate ne mu team tubadde ne wukadi mbadde namo mu SVira nga nkola nga Treasurer waayo so nyina experience at least mu kutereka sente sizibulankanyangako njazitereka bulungi. Yes, ndowooza omuntu waffe yeesimbye mumuwulidde abadde by the way sigama mbu yakajja ku kifo kya Treasurer abaddeko Treasurer mu bibiina ebyenjawulo oba mu bifo ebyenjawulo kitegeeza ekifo tagudde mu kigwe as already nga kyetegekedde already ekintu akibaddemu. Abakulembeze oba abantu abali mu community gwe nga gwe obasuubiza biki byogenda okukola ebipya biki byogenda okyusa? Kati nga nze abasinga obungi era abadde bambuuza sente za community zinaavaawa ate nga tetuyina nti oba sente tuzijja eno. Nze oba oli awo kuzimu ku nkola ze njagala okukola nsuubira okuleeta idea mu bakakiiko nti tufune account nga yo ya AUU Uganda Community Abu Dhabi nga eiza mu ngeri yonna batulina emipiira tusobola osolozaayo indawe tuba ne sente mu nsawo yaffe nga community ekyo nsuubira kireeta mu bbo mpozi n'ekyokubiri kyenjagala okukola oba kyenjagala oleeta njagala nkonekitinge abantu tubadde ng'ebiseera ebisinga tuli nnyo ku wukadi eya mupiira naye this time around njagala tubeere nga tutwala community yonna kuviira ddala ku bakadaama nga nsobola otuukayo mu bantu bonna buli gwensanga Munnayuganda. Kakati mbadde kati obanga osazeewo kuba nti ogenda bba ekifo kino eno ogenda community wide like ogenda kigaziya si Uganda Cranes Abu Dhabi community yokka rather nti ojja tuuka ku bakadaama otuke ku baana oba bali mu bed space abeetaaga obuyambi right? Abaana bo nabo batuuseeko oti era like olina entambula nakikola ng'ota? Kati nga nze omuntu ndi wa kutereka sente naye era nyina head of the board chairman chairperson vice chairperson tuli bangi omanyi bagamba emitwe emingi gisinga omutwe ogumu kasa tubeera ne sente tusobola bulwa ngeri ki gye tuzidistributingamu mu bantu tujja kuba tubatuukako mu ngeri yonna. Bana ebigambo by'omwami sigenda biddamu nze mweyitira Uncle Sidbe yeesimbyewo ku kifo kya Treasurer mujje mubeere nga mumulondo okulonda kugenda beera ku Fomo Park nga 9 gwe just kwata budde gwolaba erinnya lyakafaananyi tiki nga butikinze ebigambo mubiwulidde alina experience like ekifo kibaddemu. Yes, mulongo nze mbaddewo nga nkuweereza mwekumire ku Tawera Radio and TV. Tawera Radio and TV, Ugandan based radio in Abu Dhabi.